بسم الله الرحمن الرحيم. فاتها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى atunyonnyola mu suratu Maryam aya zitugenda okulaba nga Allah yatandika n'ennyukuta ensirifu ng'agamba mu kitabo kye ekitukuvu Kaf ha ya ain sad. Ezo ze zimu ku nnyukuta ensirifu ze twagamba nti Allahu a'lam bi murade. Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegeere okusaasira kwa Katonda woggwe nabbi Muhammadi kwe yateeka abdahu Zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ jjukira ekiseera naada rabbahu bwe yakuwuula Katonda we Zakariya ng'alaajanira Katonda we ng'amusaba nidaan khafiya, olukoowolo olwali olw'ekyama nga teruliimu bandabe teruliimu bampulire, ng'ali mu kifo kye yeekwese mu ngeri ye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba yekka. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال ناقام ربي كتوند وانجي إني مزمان زومد والزكريا وهن العظم مني أمقومبا كما زوكون جبا amagumba gamaze okunafuwa nkaddiye, washta'ala ar-ra'su shayban, omutwe gwange gumaze okukoleera envi zonna zimbunyeebunye mu mutwe envi. Walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, naye sibeeranga ku Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaba kwange kwe nali nkusabye n'obeeranga onjabulidde n'otanyanukula. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي. الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوه ng'agamba nti ntidde omudduwe Zakariya yafuna okutya n'agamba ntidde abaana b'abakitange abato, abaana b'abakitange abajja okunzirira min warai mabega wange, ndaba nga tebalina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno. Wakanat imraati aqiran, nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba. Fahabli, nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli, waliyan, nkusaba ongabire omwana anadda mu bigere byange abeere ng'asikidde eddiini eno ebeere ng'egenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nti olina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye, naye teri kikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرثني omwana oyo ajja kunsikira, wayarithu min ali yaqub, ajja kusikira famire ya Yaqub. waj'aluhu rabbi radiya, ay Allah nkusaba omufuule omudduwo asiimibwa eyo gy'oli mu ddiini eno gy'onooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso, ng'egenda mu musaayi gwaffe, ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe. Ayi Allah muteekeko okusiima kwo. يا زكريا إنا
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Zakariya yalina mukyala we batunnyonnyola mu byafaayo ye yali muganda wa maama wa Maryam eyayitibwanga Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala yali yamukaddiyanga talina mwana nebba Zakariya. Ya Zakariya, Allah emanukuro wange gwe Zakariya, inna nubashiruka bighulamin, mazima ffe tukusanyusa ojja kufuna omwana omulenzi, ismuhu Yahya, ng'erinnya lye bajja kumutuuma nga ye Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya, erinnya eryo tetulituumangako olubereberye lwa mwana oyo nti waliwo eyali alikulembedde ng'aliyitibwa, wabula yalisooseeko okubeera ng'ajja kuyitibwa Yahya. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ناغام ربك توند وانجي أنى يكون لي غلام نابيرا تيانغام فنو مانو مولين سنغابو غامبي وكانت امرأتي عاقرا غاتو كماني برونجي مچارا وانجي مغومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سونغا تنغا نانغي نتوسي ممياكي جوبو كورو ejirabi kanti nno ngonze ejirabi kanti nno mazoku gwa mwenyingo zitadde. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال نامغامبا كذلك بويتشو قال ربك الله وغامبي الله سبحانه وتعالى كما زوكو شوغرا ناغامبا هو علي هين ايشو جندي چنتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زن كتون دغورو بربري زكريا ولم تك شيئا كوالي چنتو چنا ليكا كاتي وولي نزي امانيا غوكتوندا نغالينا ايشو چيندكري. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال ناغام ربك توند وانجي اجعل لي آية كسبون تيرو obubonero kwenaalabira nti mukyala wange kati afunye olubuto. Qala naamugamba ayatuka obubonero bw'obwojja okulabirako nga bw'osabye ألا تكلم الناس 3 ليال سويا tojja kwogera n'abantu ennaku okumalira ddala enzingu 3 ez'omuddiringanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akugjeemu akoogera ng'olaza bulaze eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyakulagaanyisa kituukiridde. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج يفرم على قومه ريابانت من المحراب غافا واليسكنزوليه يجندو كويسانغا تكاسبرا كبيرا يوكيرا نبو فأوحى إليهم نابلزا نالزابا كويريابانت بيجايا كبيرا إنا كابا ekyo yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mungereemu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. ya Yahya khudh al-kitaba bi-quwwa wa aataynaahu al-hukma sabiyya. Oluvannyuma nga Yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya Yahya wange gwe Yahya خذ الكتاب بقوة الكتاب كفك تقوى كلمة متيكا شكوى ماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيرانغو مسجو يحيى يلياتي غيرا نيونغا جاري موانمتو الله نامو وكتغيرا نوكرامرا نوكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابموانغا بيرابونغا جاري متو وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا توامو وكبيرا انتمو توينو كرميروا بانتو من لدنا اتشافا جتولنا تشموانغا كرابو وزكاة ومسجو ينتمو وكبيرا انتيالي متكبونغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله
teyakola mazambi ago agalabika nti gayinza okunyiiza Allah yamutukuza bulungi nnyo. Wakana taqiyan, nawangaala nga musajja mutya Allah okuva mu buto bwe mpaka Allah bbanga lye yamuwangaaza. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Wabarran biwalidayhi, yali musajja awulira bakadde be ng'abagondera. Walam yakun, teyali jabbaran kiwaji asiyan, omujeemu. Yali mwana muwulize eri bakadde be, teyabeerako kiwaji, teyabeerako mwana mujeemu ng'abantu abalala bwe babeera. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Wasalamun alayhi, mirembe ne tugamba gibeere ku mwana oyo. Yawma wulida, okuva ku lunaku lwe yazaalibwa. Wa yawma yamuutu, ku lunaku lwalifa n'atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde baggibwamu emyoyo. Wa yawma yub'athu hayyan, ne ku lunaku lwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana. Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebitagenda kubeera ng'abiraba. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب, جكر مكتاب شكر نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكودي مريم, جكر مكالا يتبى مريم, ومكالو الله سبحانه وتعالى منيز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها, جكر سيروية ولد كبانتبي مكانا شرقيا, ناجين لدى مكفو إيجاري إيجيبو بانجوبا سنغوبو جراجرا نزا ننجي واهوي. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومثالو يو مريم مولا وعمران يلي أزال عيسى عليه السلام, الله ونزل النبي صلى الله عليه وسلم أقام به يولا نبديري كتفويكي ببانجبا. فاتخذت من دونهم حجابا, ناتيكو وكتيوي وكتوابانتو بي ورutinde n'ateekawo ekintu ekisiikiriza babeere nga tebamulengera ali mu kifo ekyekusifu. fa arsalna ilaiha ruhana, ne tusindika gyali malayika waffe mwoyo mutukuvu Jibrilu alaihi ssalam. fatamassala laha basharan sawiya, n'abeera ng'amujjira ng'ali mu kifaananyi eky'omuntu omulongoofu omulungi, ajjudde mu kifaananyi ky'omuntu ow'obuvunaanyizibwa, n'abeera ng'agenda eri omukyalo oyo Jibrilu alaihi ssalam mu kifaananyi ky'omuntu omujjuvu ow'obuvunaanyizibwa omulungi, abeere nga amutuusaako obubaka bwaffe. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت omukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya Jibrilu yali mu kifaananyi ky'omusajja, n'agamba Maryamu, inni a'udhu birrahmani minka, nsaba Allah ntaase singa obeera ng'oli musajja alina akabikozza okubeera ng'ontuusaako, nsaba Allah abeere ng'akuntaasaako. in kunta taqiyan, bw'obeera ng'oli atya Allah, kwata agago ondeke mu mirembe gyange onviire. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال ناغamba إنما أنا رسول ربك, mazima nze ndi mutume owa Katonda wo, antumye okujja gy'oli li ahaba laki ghulaman zakiya, mbeere nga nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna, atajja kukola zambi kuno ku nsi, ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala, omuyonjo mu byenzikiriza, omuyonjo mu byobulamu bwe, omuyonjo eri abantu abalala bonna. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
قالت أنا يكون لي غلام نامugamba Mariyamu ng'agamba Jibuliiru eyali mu kifaananyi ky'omusajja nti butya bwe nnaafuna omwana nga bw'oyogedde walam yamsasni basharun nga sirabaganangako na musajja yenna walam aku baghiyan ng'ate sikubangako ku bwamalaaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaaba kitya. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال جبريل نامugamba كذلك bwekityo nnyabo قال ربك يمرزو الله bw'ayogedde هو علي هين n'agamba nti kunze ekyo kintu kinafu nnyo era kintu kyangu ddala walinaj'alahu ayatan linnaasi twagala omwana ono enzaala yeebeere nga kyamagero eri abantu abalala bonna wa rahmatan minna era nga kyakusaasira okusaasira okuvudde gye tuli wa kaana amran maqdiyan ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwadde okusalawo nti bw'ojja okuzaala omwana atalina kitaawe ekyo tekiriiko kubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwadde eri Allah okukisalawo. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته omukyala oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo fantabazat bihi makanan qasiya n'abeera nga yeeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyangako mbeera zonna za butambuzi wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فجاءها المخاض إلى مجرى مكسيرة شوكزالا ومشارة وابيرا إلى جذع النخلة قال كندلي ينتنداو قال جنراو غرمي قالت ناغامبا مكسيراو ngawulira ebisa bimuluma ya laitani ngazinsanzenze Mariyamu waabwe mittu qabla hadha singa nafange embeera eno tennabaawo wa kuntu nasiyan mansiyan embeera eyerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako kubanga omuntu waafa yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها نامكورا الله سبحانه وتعالى يمكورا ngagamba min tahtiha yamukowolo kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salaamu ng'amaze okumuzaala ye yayita nnyina n'amukowola. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyamagiro kye yalaga maama w'omwana oyo nga muto n'ayogera n'amugamba alla tahzani maama tonakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah atadde wakati wansi wano w'omuti we tutudde Allah atuteeredde wakagga akakulukuta amazzi Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde amazzi gaagano leka okunakuwala weeyiseeko onyweko obeere ng'oddamu amaanyi. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك نينيا ng'onyenyoza gy'oli bijid'i nakhlatin enduli y'entende eyo gy'olaba gye tutudde wano wansi tusaqit alayki rutaban janiya zijja kuwandagala nga zigwa gy'oli entende embisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeere ng'olyako ofuna amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikola nga kyamagero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera nga amuteereddewo n'amazzanye nga bw'aliikiriza entende
abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entendeezo ku bakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako. كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكلي ليكن تندزو واشربي يونيكم الزاق الله قاتوات ونوانسي وقري عينا وبيرنغا ما سوغوغا وستنيو وبيرنغو تنرى ممتن يوم تواترين برمي فإما ترين من البشر أحدا ليسكنغو جزاكو كباكو ممتين نقوربا فقولي مغامبي غابدائنا تاكبوززا إني نذرت للرحمن صوما نيامير الله سبحانه وتعالى كسيبو كوغرا سجاكو باكو چنجوغرا فلن أكلم اليوم إنسيا sijja kusobola kwogera na muntu yenna olwaleero ekyo kikole kijja kubanga kitegeerekeka yadde onooba okikozesezza sayini bubonero bajja kukitegeera nti oli mu basiibye abatajja kubeera nga boogera na muntu yenna lunaku lwaleero. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها تحمله يجند بوي إلى بانت بينغا مستد بلونجي قالوا بنن بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وتليتد kintu ekitalo ekiyitirivu ekiddukwa kiki kyotukoze mwana waffe akuze nga tukumanyi nti oli munnaddiini kyotukoledde kintu kinene nnyo ekitasaana kubeera nti okituleetera nga ffe bakadde bo. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون يوانجب بمنينا هارون ما كان أبوك كتاو تبيرانغكو امرأ سوء مكويس مغيري وملايندي وما كانت أمك بغيا نمامو تبيرانغكو مكوبي وملايا gwempise yojijjewo etaali mu bakadde bo mwana wange otuwe mudde kitalo nnyo kyotukoze otuleetedde ekizibu mu famire yaffe maama wo tekimanyibwangako mu byafaayo bye wadde kitaawo g'omwana empisa eyojijjeewa. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه وماما ماما وبيبي جلز برزير بيبي قالوا نبغامبا bw'omuwala gwe oyinza otya okutulaza eri bebi ng'olinga ategeeza nti bw'oyagala ayogere naffe. Ne bamugamba kaifa nukallimu tuyinza tutya okubeera nti tugenda kwogera man kaana fil mahdi sabiyan n'oyo omwana bebi ali mu kibaya omuto atayinza kubaako kyayogera obadde ki Mariyamu oyongera bizibu ku bizibu okyatunyiizizza ate ogaanye okwogera naffe ate osonga ku bebi ali mu kibaya tubeere nga twogera naye mwana waffe ki gy'oyagala okutukola. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال omwana n'agamba bebi ng'ataasa nnyina n'ayogera ebigambo bino ng'akyaliko ekirira nga bebi ddala ali ku kibaya. inni mazima nze njogera nga mbategeeza mwenna abavunaana maama Abdullahi ndi muddu wa Allah yantumye Allah yantadde mu mbeera eno gye mulaba atani alkitaba agenda kumpa ekitabo waja'alani nabiyyan era Allah yanfuula dda nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ayogeza omwana eri abantu ba Mariyamu ng'ajja Mariyamu miguwa nga litasobola kwennyonnyolako. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
waj'alani mubarakan omwana agenda mu maaso nga nnyonnyola abantu be nti taata Allah subhanahu wa ta'ala nfudde ow'omukisa aynama kuntu wonna windibanga ndi wa awsani bissalati ankuutidde okubeera nti nsaalenga wazakati ate ntolenga ne zaka madumtu hayya ebbanga lyendimala nga nkyali mulamu وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي أنغامبي نغوندير النبو ولم يجعلني جبارا شقيا تنفدي وموت توجوين فكمونو نفوا صبرو كبيرا غاجين ماما وي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي السلام علي مرين بجبيركم زبات الله باغامبي يوم ولدت وكفكرنا كروين زالدوا ويوم أموت وكفكرنا كروين دفا ويوم أبعث حيا نكرنا كروين دزوك زبانغان دي مرامو كفمونتانا الله سبحانه وتعالى اميري يناجي فولي ديا مرين بينغا سيجيندا كلابا كبتي سيريني سيبيري توكا كبانتو نبي كانغا بكرنا كروين كوميريرو ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق تكبول الديبقان بيجانا الزميجاريو الذي فيه يمترون إيبقان بيجابا السنغوبون جي مباتو الشوكا وبابي بوسا بوسا نغتبكا كسانتي ويبوتو ويبوالي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما كان لله تاريخ سبحان الله سبحانه وتعالى ما كمنا كدقلا أن يتخذ ولدا وكبيرا في أزال رزاز موانا سبحانه وكايو كاننا شيرات كزبنا تكشي مساني لكم وقركو إذا قضى أمرا وراس زويتين تشبيرتا يقروكبا فإنما يقول له مزما يا يقربو جزكو تشنتوشن كن با فيكون نشبانغا ويقلا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي مزما الله يمرزي وانجي وربكم إلى يمرزي وانجي فاعبدوه ممسينزي الله سبحانه وتعالى باتوا باقامبا انت الله سبحانه وتعالى يمرزي وانجي إلى يمرزي وانجي ممسينزي هذا صراط مستقيم إلو يكوب التوك وابنا بابالي كتي بيبجوك بيرانغا بيسيني أبالي كوب الدامبر كفريوك سينزا الله مبكا كفوك سينزا oyo si mwana wabula muddu wa Allah bw'atyo bwe yeeyogerako nga bye bigambo Allah byatugambye nti bye by'amazima abasinga obungi tebabikkiriza ate ne babikyusa ne bamuyita omwana Allah agambye ekyakyukuzibwe nakyo tekimusaanira wabula bw'aba ayagadde okukola ekintu alagira bulagizi nti ba ne kiba bw'atyo bwe yalagira Isa abeere n'aba nga si mwana wabula muddu. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب بيولا نبيت ما تمامي بينجيريا كسوكا وب محمد من بينهم وكتوابيو أبمي بميتو موانا أبلا نبسغران بكا كسانتي مدوا الله أبلا نبميتا كتوندا ينيني فويل أكبنا بنا فويل أرسنر ومريرو فويل إبوه للذين كفروا bigenda gwa kwaba wakanya ekituufu ne bakivaako ne babuuka n'ekikyamu min mashhadi yawmin azim ku lunaku lw'enkomerero olugenda okuba olunene Allah lwagenda okwanjula buli kintu kyonna mu musana. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم bagenda kubeera nga bawulira nnyo wa absirira bagenda kubeera nga balaba nnyo yawma ya'tuna n'olunaku lwe bagenda okubeera nga batujjira
bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yawuma ya'tuuna n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo lakini ezzalimuun naye abaali agaamaanya ne babeera ng'ebintu babivuunula kifuula nnenge alyawuma olwaleero fi dalaalin mubiin bali mu bubuzi obw'olwatu tebagenda kubeera nga balina akalungi tebalaba mu maaso ga Allah okujjako obusungu bwe. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم كيسا abantu ab'ekikeeki abazannyira mu mateeka ga Allah ne bagazanyisiza mu nnimi zaabwe n'ebikolwa byabwe batiise yawma alhasra olunaku lw'okubeera nti bagenda kwejjusa omuntu agenda kubeera nga yejjusa idhi qudiya al-amru ensonga ziribeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuziramula nga bwali baalamudde mu bwenkanya wahum fi ghaflatin songa wano ku nsi abantu beeyisa mu ngeri y'ekigayaavu wahum la yu'minuun era basalawo obutakkiriza amazima yadde oba ogababuulidde. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض مزما في جوك سكرين سينو ومن عليها نبي النبيكو وإلينا يرجعون بالنجة لجبجوك الزبوا abatajja na kintu era tebajja kugenda na kintu wabula tujja kuba barako ebyo bye baakuŋŋaanya abaabifuna mu makuba amatuufu babeere nga basasulwa obulungi abaabifuna mu makuba amakyamu bafune ekibajaamu. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر رجكر في الكتاب مجتاب من تكبول الدمير تبين جكر من أمد وقت إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام إنه مزموم سجو كان صديقا نبيا يلي النبي يقرأ مزما غير قوام والنبي نظهرا قولي ملي مجفرين بشاري شيطا جسا قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه جكر ويقام كتاوي آزرا يا أبت وانجبتات آزرا لما تعبد الواتنا ووين جدا كسنزا ما لا يسمع وذن فيه تولد السنغو بيرا كسو يقرا وكبي جامبا ولا يبشر لتصبر كبيرا غريبا ولا يغني عنك شيئا غتبين كبين زكما لكانتنا كمو الله سبحانه وتعالى واتنمزه بفموانا ويرجير كتاوي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت وانجد بتاتا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك مزمان فني نزجد وكما يقوتا فنانغكو وكبدا مدى فاتبعني كسابون كبيري الله انفدو كما يقوتا من يانغنكو ودابان تبون كبيرا أهدك صراطا سويا ميرينغا نكورونغا ميمكوبو إبغروكوفو وميرينغا الله سبحانه وتعالى قواغرا إلى كسيما. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت وانجد بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما تذكرا وكسنزستاني إن الشيطان مزمد الستاني يوم بمسنزا كان للرحمن عصيا يليوك بالدانجيري الله مساسزستاني يوم جيم چواجي نغتاولي لما تيكاغا الله كتنام غابا مسنزا مجاكويرا نغا مفدكو كوبتوفو نغمكوتكو بريا الشيطان يوم جيم يجيم ردم كماوي. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
ya abati wange gwe kitange inni akhafu nino kutya kunene ayamassaka adhabun min arrahman nti kijja kutuukako ekibonerezo okuva eri Allah oyo omusaasizi fatakuna lishaitaani waliya obeere nga ogattibwa wamu ne shaitaani okubeera nga gwe munywanyiwe bwe mugenda okuyingira omuliro ekintu ekyo nfunye okutya gy'oli. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال ناغان بتاتا بيجدم متبني وربنما ويبيو بيولد أراغب أنت عن آلهتي يجركو سنغرا موانا بوكوبا كتوندا بانجرين بدن سنزو كوفيدانغا تنبنا كزالي ويا إبراهيم وانجب إبراهيم لئن لم تنتهي سنغو نوبتي ويكميكو لأرجمنك مجميتي كتيفو كوكوبا ما ينجم رجدين بكا كفا واهجرني مليا. Allah subhanahu wa ta'ala kugamba nti yamugamba nti onvumiridde ebbanga eddene naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya Allah. Amugamba nze walindese n'embeera yange mbeere nga nsinza ebintu byange leka kubeera ng'ontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ناغamba سلام عليك mirembe gibeere gy'oli taata سأستغفر لك ربي نينجا كسيغرانغا نيغايريرا كورو كاتوندا ريرينغا كونسونيرا إنه كان بي حفيا. الله كفدا الله سبحانه وتعالى أنسجون بلا مكفيرانغا مسابي تانجابوليرا إلا تانسجيرا ماو. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم يندا كبيسا مبانزين ببيري وما تعبدون من دون الله يبيو بمسكين سيبتالي الله وأدعو ربي يندا سنزكتون دوانجي يندا كباسين كامبيرين غامبابيرا عصوبو لياو ألا أكون بدعاء ربي شكيا نيزو كبيرانغا مكتبا كتوندا كنيندو مستبا كتوندا وانجي تجا كبيرانغا انفامو إلا تجا كبيرانغا انسوازا. Allah subhanahu wa ta'ala tijja kubeera muno nefumu ekyo kyennaaba mbedde nga musaba ajja kubeera nga nfuula omuntu omulongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omwana yawa bakadde be salaamu naye nga salaamu yakubasiibula si salaamu yakubaagaliza mirembe gye tuyita salaamu lmutaraka, salaamu y'okubeera nti omuntu omugambye nti nze naawe twawukanye era ngenza okukusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وامروا كبيرا تايوكن نبو وما يعبدون من دون الله نيغري ذلك السنزانغا يوكن نبي تلي الله وهدنا له إسحاق ومقبل معنا يتبع إسحاق لإسحاق لنا زال يعقوب ومذكر ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا بنابانا برهم الذكر وبفور بالنبي ومو لإبراهيم عليه السلام. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهبنا لهم من رحمتنا twabagabira abantu abo okuva eri okusaasira kwaffe ne tubagabira okubeera nga bategedde ekkubo ettuufu. wajaalna lahum lisaana sidiqin aliya, ne tubateerawo okwogerwako okw'amazima okwa waggulu eri ennimi z'abantu bonna bajja kubeera nga baboogerako ebirungi ebyerere okutuusa ensi eno bw'eribanga esaanyeewo. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
واذكر الذكر في الكتاب مجتبون يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلى تكبولنا ومدوا الله يا موسى إنه مزموم مدوا يا موسى كان مخلصا يلمسجو متكبو وكان رسولا نبيا يلمكم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى نيام وجدكم السورة يمينو وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكورا كسيدي يورشفي يبدو وقربناه نجيا يتمسين بزوكو بيرانغا يجرم نفسي وكتي وفي نينغا تولي نبونزي نغتولي مشامة شابري ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وهبنا له نتمغبرا من رحمتنا كبير يكسا سرق وفوك السنجرة كسبك يتسبا فمغبرا أخاه هارون نبيا مغاندا وهارون نينا بيرا النبي وفي كبانغا يسبان تنتمان مغاندا وانغي هارون يسنغو كوغرانا ماتيزو برونجو لمروي ورنيو نيرو مفنيو نيوكين سونغا الله سبحانه وتعالى نينا ممواني باقين دابنا إيريجي يمتمي وفراو بابيرينغا بمتوسا كوغراكا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر الذكر في الكتاب مجتبى شفن إسماعيل مدوى الله يتوى إسماعيل إنه كان صادق الوعد يوم سجو ينغاتو كريزانيين دقانو زي وكان رسولا نبيا إلى يدينكم وفي إلى يدين النبي وفي لفتوى متنا الله سبحانه وتعالى واتك كسا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة yalinga abantu be okubeeranga bayimirizawo eswala mu bukakafu bwazo wazakati n'okutolezaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi mardiya yali omuddu oyo Ismaili eri Katonda wenga yamussaako okusiima kwe واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر الذكر في الكتاب مجتبى شفمنو مدوى الله ملالا إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني النبي وفهمو قلتوا مزما الله سبحانه وتعالى نيامو قلتكم القرآن مسورة يمينو ورفعناه مكانا عليا ورفعناه توامسل مكانا عليا لتمسكيكا مشفيشا وقروا إلى النبي يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى يتوالى النبي وفي محمد يجينو كبيرانغا جينا مقروا يسانغا جفويو نوح إدريس عليه السلام غاديو مقروا الله سبحانه وتعالى يموى يشفيشا وقروا يمسلنا متوالى وقروا الله سبحانه وتعالى تقام di nabioyo yamutekeyo waggulu muggulu eryokuna أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم أو تكون يدرب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيدين جرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر بادم وممن حملنا مع نوح إلى بيبا ما بذكرابو أبابا ما بتواسطر ومن النوح أباونا أخذكر إلى مزجا متبا ومن ذرية إبراهيم ومجزد يا إبراهيم ما وتنين يدي
وإسرائيل مجزد يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني إسحاق متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إلى مجم بانتوابو بانجي بتوارو ndam ne tubateka wali obulungamu waffe mubazzukulu b'abantu mulayineeyo إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ngaddala bwe baba bawulidde amateeka ga Allah oyo omusaasizi nga gabasomerwa kharru sujjadan wa bukiya bakkanga wansi ne bavuunama nga bajjudde okukaaba amaziga nga gakulukuta olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga famiri eyo Allah yali yagiteekamu obulungamu abantu bangi abaavaamu ne babeera bannabbi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلفات نبدل وانبجري من بعدهم ربن مروابين الله بجيو خلف آبانا أبالي أبالذكر وابالي الجلابون نفو ekirago obwononefu bwabwe abaali mulayinieyo mwalimu bano adaa'u ssalah abaalekanga essala ne babeeranga ne bwoyaziina tebasobola kwanukula ne babeeranga essala baagiragajjalira wattaba'u shahawaati ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe nga baagala busaawo kubeera omutima gwe kyegwagala kyayagala omutima tegwagala kusiiba nga tasiiba omutima tegwagala genda kusola gwagala kapiira nga kalemerako ne bagoberera emyoyo gyabwe ebyo bye gyali nga gibatuma era bye gyagala fasawfa yalqawna gayyan Allah abagambye nti kiribadda kibajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye baakola kyali kikyamu baali balina okubeera nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalalikako okukola. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا كجاكم من تاب وينار توكيري الله nga yali yemenya wa amana oluvanyuma lw'okwenenya n'abo omukkiriza omulungi oluvanyuma lw'okukkiriza wa amila salihan n'agoberezaako okukola emirimu Allah gy'ayagala فأولئك يدخلون الجنة أبا بلين ينبغيران بالزيم الله بكان يمجين كينجز بالجنة ولا يظلمون شيئا تبغين كل زمان يزوكان كنا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن الجنة ينجري كبيرا من بننكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارة نساء عبد بي ومساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبر نساء ومنو كبيرانتي bali bamusinzanga tebamulabako bali banga balina essuubi ery'okutuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala endagaano ze yabagamba wamu n'okubeera nga tebamulabako n'ebyo bye babalaganisa tebabirabangako innahu kaana wa'duhu ma'tiyan Allah subhanahu wa ta'ala endagaano ye egenda kujja era eteeka okujja nga bwe yagiraganisa bannannyiniyo era ajja kubawa ejjana nga bwe yabagamba. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا tebagenda kuwulira mu jjana eyo bigambo bya luyogaano illa salaman okujjako bintu bya mirembe myereere walahum rizquhum fiha balibeera n'ebyokugabirirwa byabwe mu jjana omwo bukuratan wa ashiyan ku nkya n'eggulo nga balimu ebyo ebibasanyusa Allah bye yabategekera mu jjana. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة الجنة جتولira Allah jayogerako التي نورث من عبادنا جتugendo kusikiza abaddu baffe man kana taqiyan oyinna libeera ku nsi kuno nga yali atya Allah. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى تجمع وما نتنزل إلا بأمر ربك
tewali kyonna kye tussa mu Qur'ani eno ne kibeera nga kisse nga kikkira mu bisanja ne kikka ekirala ekirinda kaatulake ne kikka tewaliiwo kye tussa nga tukissa mu biseera byakyo ebigere illa bi amri rabbika okujjako nga kiragiro kya Katonda wo kyekibaera kimaze okuyita lahu ma baina aidina wama khalfana. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna ebiri mu maaso gaffe ku kiyama gye tulaga n'ebyo ebiri emabega waffe ku nsi gye tuva wama baina dhalika n'ebiri wakati awo byonna bimanyi wama kana rabbuka nasiyan. Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo tabeerangako kyeyerabira nti kino kimubuzeeko yeetaaga kujjukiza. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض الله يوملز والقرنس وما بينهما نبيل وكتياو يبينك وينزا فاعبده وبوسنزا واتجدي. Allah subhanahu wa ta'ala wabalagira nabbi Muhammad yabalagira nawe amugoberera kyoyekka gwobusinza wastabir liibadatihi beera omugumiikiriza bw'obeera ng'osinza Katonda oyo. hal tasma'u lahu samiyan wali owuliddeko amufaanana oba amwenkana nga bali mu ddaala limu naye. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان omuntu ayogera bulijjo ng'agamba أإذا ما مت singa ekiseera kirituuka nemba nga nfudde لسوف أخرج حيا kiseera kirituuka ne banzijayo mu ntaana nga ndi mulamu nga bwendi kati ayogera. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان omuntu oyo tasobola kujjukira anna khalaqnaahu ntiffe twamutonda min qablu olubereberye nga tannaba kubeera ng'ali wano ku nsi nga bw'ayogera kati walam yak shay'an teyali kintu kyonna ku nsi kuno kyogerwako nti gundi. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك الله لا يدك توندا وبالنبي محمد يا بانتو أبيتك وبكامبي لنحشرنهم تجك وكنغانيا بنتنوا والشياطين نيزو ستاني زبين زبسنزا ثم ربنما tumaze kubakuŋŋaanya ne sitaani zaabwe lanuhdirannahum tugenda kubeera nga tubasembeza hawla jahannama emabbali g'omuliro jahannama jifiyan nga bali mu kwavula jifiyan nga bali mu kubeera nga babutamye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba amabibi bagenda gateeka wansi n'emmeza ebigere byabwe babeere nga bafukamidde nga beerolera omuliro jahannama obukambwe bwagwo era nga bagwetegekera nga nagwo gubeetegekera. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba summa oluvannyuma lananzi'anna tugenda kujja min kulli shi'atin mu buli kibinja mu buli gurupu tugenda kubeeranga nga tusowolamu ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiyan oyo yenna yalabika nti ye yali abasinga eri Allah subhanahu wa ta'ala empaka n'emputtu tugenda kubeera nga tumujjamu mu kibinja ekyo abeere ng'abonerezebwa ng'amaaso gaabwe gonna nga balaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabalyazamaanyiza n'akamu n'akeddagala. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم oluvannyuma lanahnu a'lamu ffe tusinga okumanya بالذين هم أولى بها صليا أبابا بيرا غبي بسنجد الدلو كبيرا غبي بجين لو كسونسك بوايا ولي ببونيرزي بيوبونم يوبيتريبو. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
wa in minkum tewali mummwe muntu n'omu abatonde illa okujjako waalidu hajja kuyita ku muliro jahannama kubanga okuyita ku muliro jahannama kwe tugenda okuyita ku lutindo oluvannyuma tugende eri ejjana Allah subhanahu wa ta'ala ejjana yagiteeka luvannyuma lwa kuyita ku muliro kaana ala rabbika hatman maqdiyan ekyo kyali eri katondawo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nti aliyingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere ng'atuuka eri ewali ejjana. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم oluvannyuma ng'abantu bamaze okubeera nga balinnya ku lutindo olwo bagenda eri ejjana nunajji alladhina ttaqaw tugenda nga kuwonya abo abaalinga ku nsi kuno nga batya Allah wa nadharu adh-dhalimina tugenda kuleka abo abalyazaamaanyi abaalinga ku nsi nga bakola shiriki fiiha nga bamaze okutokomokera mu muliro omwo jisiyan nga bagenda abamu baabula. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo eky'obulumi babeere ng'abamu batambula butambuzi nga baabula nga bagenda baabula ku lutindo olwo abalala babeere nga batokomoka babeere nga bagwa mu muliro omwo. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات bwegabanga gasomeddwa kubo amateeka gaffe amannyonnyofu obulungi قال الذين كفروا boogera abo abatakkiriza nga mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa lilladhina amanu nga bagamba abo abakkiriza ayyul fariqaini khayrun maqaman ani kuffe ku gurupu ebbiri asinga okuba n'ekifo ekirungi mu bulamu bw'ensi wano kumwe abakkiriza naffe abatali bakkiriza wa ahsanu nadiyan asinga okubeera ne banne baatuula nabo abalabika nti bantu balungi kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga n'abasajja abasinga obungi nga banaku ate nga abakafiiri Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa ssente kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atuula mu nnyumba ya Arqam ibn Abi Arqam nga mwakuŋŋaanira ne basahaba ne babeerako bye bayigiriza awamu n'okuba nti embeera yaabwe yali nga njabayaba mu byenfuna naye ng'abatakkiriza batuula mu nnyumba ya Abi Sufyan n'abagagga b'omu kibuga mu Madina Makka n'abo abaali nga Abakurayisha ab'ebitiibwa ne babeera omwo nga batuula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga bateesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu naye bwe babeeranga nga boogera n'abakkiriza baabagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ne wakati wammwe ku gurupu ebbiri ani ali obulungi ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi ani ali mu kifo eky'ebbeeyi wa ahsanu nadiyan ayina gurupu y'emikwano gy'atuula nayo ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kuffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن ngabanji betuzikiriza olubereberye lwabwe mu mirembe egyayita hum ahsanu athatan abaali babasinga okuba n'ebintu by'omumaka ebirungi wari'iyan n'endabika ennungi bameka betuzikiriza abaali balina ebirungi okusinga abo abalina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yazikiriza dda abagagga ababasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل باgambe man kana fi dalalah omuntu yenna alabika ng'ali mu bubuze falyamdud Allah subhanahu wa ta'ala amwongerere ddala amwongere obubuze falyamdud lahu rrahmanu maddan Allah abeerenga amuwangaliza mu mbeera ey'obubuze amutwalirize bw'atyo hatta okutuusa idha ra'aw ma yu'aduna bwe balimala okulaba ku ekyo ekibalaganyisibwa nga kizze imma al-adhabu aba kibonerezo wano ku nsi wa imma as-saa'ata aba lunaku lwa nkomerero nga lwe luyingiddewo fasaya'lamuuna bajja kumanya ekibonerezo bwe kinaaba nga kizze wano ku nsi oba nga ekiyama kiyingiddewo olwo bagenda kutegeera abo abaawangaalira mu bukafiiri man huwa sharru makanan ani yalina ekifo ekibi oba ani alibeera mu kifo ekibi nga Allah atuusizza ekiyama wa adha'afu jundan alibeera n'ab'amagye abanafu alibeera n'abo abamuyamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okufuula omunafu ddala ku lunaku lw'enkomerero babeera nga ekibeeyagaza wano kubeera mu bifo bya bitiibwa babeera nga ekibeeyagaza kubeera nga balina amaanyi essaawa bwerirezze abo abawangaalidde mu mbeera eyo Allah agaye baleke eyo naye bwe kiriba kizze balitegeera ani aligenda okubeera awabi ani aligenda okubeera n'abayambi abanafu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله يونgerera eddala abo abalungamu obulungamu babeere nga bagenda mu maaso n'okulungamu akwabwe nga tebafudde ku mbeera ya byanfuna oba nnafu والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله agamba ebyo ebirungi ebijja okubeera eby'olubeerera ebyokusigalawo nga tutuuse mu maaso ga Allah ebitagenda kubaako kkomo ebiri eri Allah bye bisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaaluŋŋama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wa ta'ala gyali baabawadde nga yejjana أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Allah subhanahu wa ta'ala atugamba omusajja yali ayitibwa Al-Aasi ibn Wa'il nga yakazibwako erinnya Amr ibn Al-Aasi omusajja oyo yali nga musajja si muntu mulungi eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eri abakkiriza omusajja oyo yagenda n'abeera nga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Al-Khabbaabu bun Arat n'abeera nga amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Khabbaabu ibn al-Arat ebbanja lyeri Amr ibn al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo ly'ommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza ne tusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba ng'akimidduka nti nno Allah subhanahu wa ta'ala gw'ogamba bw'aliba amaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga wano era eyo lijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ngenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano obwassa ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wa ta'ala agamba afara'aita alladhi kafara bi ayatina olaba otya omusajja oyo Amr ibn al-Aas yalinga akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba la utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba nga mpadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ngenda kusasulira eyo أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Attala al-ghaiba Allah agamba nti omuntu oyo amanya ebyama
amittakhadha inda arrahmani ahada nandiki yakola ne Allah omusasiza endagaano nti bw'alibanga avudde ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yamuwa ku nsi ne kwakhira agenda kumuwa ekyo akimanyi amanyi ebyama ebinajja enkya ebinaabawo ku lunaku lw'enkomerero. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا ندى الله agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba. sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera. wanamuddu lahu min al'adhabi madda tubeere nga tumugaziiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeere nga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne kwakhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. wanarithuhu wama yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi nga tetujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna by'agenda ayogera tujja kubeera nga tubimuggyako atatu ajje mu maaso gaffe wayatiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga talina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebyo eby'ensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga talina kintu nga bwe yajja nga talina kintu. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala liyakunu lahum izza mbu basobole okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abaalinga ku bulamu bw'ensi muno baabeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinza ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا ندى الله agamba ekyo sikijja kubanga bwe balowooza sayakfuruuna biibadatihim ebintu ebyo bye musinza nga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti si bye byali ebituufu okubeera nga mwe abantu mubisinza wayakunuuna alayhim didda bigenda kubeera nga biri kyennyume kyeyo kyemubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر يا بفق تربا أنا أنت مزمد في أرسلنا الشياطين على الكافرين تسندك ستاني لابا أنتوا كافري تؤزهم أزا نزبا يوغوميا olu yugumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza ne zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'ayogera فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم لك كفر بانتو ابو بقواتين فرو بس كسيسو انما نعد لهم عدا. الله سبحانه وتعالى قام انت بانتو ابو في tugenda kubabalulu bala nabo bakitegeerera nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi.
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين ذكرناك وتجكنا نابالي الله إلى الرحمن وفدا بغيرين بجيري الله سبحانه وتعالى غبيبا قدي bagenda kujjanga bali ku nsolo Allah subhanahu wa ta'ala ngaba wadde nsolo kwe batambulira okutuuka wali babeetaaze mu bbaliro Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula gwe balitambulira so nga abalala abatali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuligalirire Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukoowu babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين tugenda kubeera nga tusaggula nga tugenda tugobaganya abaali abatakkiriza kuno ku nsi nga tubatwala ila jahannama nga tubatwala eri jahannama wirdan nga bayonta nnyo nga bagenda mu jahannama nga Allah subhanahu wa ta'ala abatwala nga balina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbagyo gye balibeera bali nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okweweweeza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuuna shafaa'atan nga tebasobola kufunayo muntu yenna abawolereza illa okujjako man ittakhadha inda arrahmani ahda oyo yekka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasseeko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah Allah yekka bw'agenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا abantu bali ku nsi kuno nga beeyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagamba nti Allah omusaasizi yazaala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyalwanyisa mu Qur'ani muno obutakimugattako abantu bakiremerako okubeera nga bakimusibako bwe batyo. لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti mu butuufu muleese ekigambo mwogera ekigambo muleese ekintu ku mimwa gyammwe ekirabika nti kivve kinene nnyo okutemerera Allah subhanahu wa ta'ala nti alina omwana. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا takaadu zisemberera samaawaati eggulu zonna yatafattaruna okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo ekyo obunene bwakyo watanshaqu l ardu n'ensi eno okuba nti eyatikayatika watakhiru ljibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zikulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewumuggula zaatikayatike haddan zibeere nga zimenyekamenyeka zibeere nga zaatikayatike olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo kinyeenya eggulu ne zijula okweyasaayasa n'ensi eno n'ejula okwatikayatika n'ensozi ne zijula okuyuuguuma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala ng'ati tazaalanga. anda'awu lirrahmani waladan abantu ekibaleetera okwogera ku Allah nti alina omwana kyekireetera eggulu n'ensi n'ensozi okwagala okweyuzayiza okwatikayatika byonna okubeera nti biggwawo ekigambo ekyo ekyokugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nti alina omwana bamutemerera nga si bwali. Allah subhanahu wa ta'ala alina omuddu we ng'abaddu abalala Isa alayhi salam naye si mwana muzaale buzaazi ng'omuntu bwe yandizadde omwana. وما ينبغي للرحمن
للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض tewali buli kintu kyonna kiri mu ggulu oba mu nsi illa okujjako ati rrahmani addan kigenda kujjewa Allah omusaasizi ku lunaku lw'enkomerero nga kizze mu ngeri ya buddu ffenna tuli baddu. لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم Allah subhanahu wa ta'ala yababaladde okuva kwasooka okutuuka kwasembayo talinamu mwana wabula bonna baddu wa addahum addan yababala olubala oluteetaagisa kubeera nkyaddamu okubala naye mu kubala kwe yasanga nga mwenna muli baddu temuli mwana we n'omu. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا buli omu agenda kulipooti ng'atuuka mu maaso ga Allah ku lunaku lw'ekiyama ng'ali bwannamunigina ng'agenze yekka talinaako muntu mulala gw'ajulira ali mabega mutaasa oba muntu mulala yenna oba buyinza oba maali byonna nga twabireka ku bulamu bwansi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا مجمع بكرزا وعملوا الصالحات نبكل ملونجي سيجعل لهم الرحمن ودا الله متفوتفو كباتيرا وينبيريرا كومكوانو n'okwagala okwanamaddala okubeeri abo abalinga abawulize eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubateerawo ekiraga nti mukwano gwabwe wannamaddala mu nsasula yaabwe bajja kukiraba. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك مزما twagonza Qur'an eno ku lulimi lwereere nga teriimu buzibu bwonna litubashira bihi almuttaqin obeere ng'osanyusa nayo abo abaddu baffe abatya Allah watunzira bihi qauman ludda obeere ng'otiisa nayo abantu abo abalabika nti bampaka nnyo ku mateeka ga Allah abalabika nti bagakubako ekifuba ekiyitiridde obatiise nti bwe muteegendereze mujja kubeera nga mugwa ku kyokya. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم بمكبتسي ربط بكبيره من قرن إمرين من جنيو هل تحس منهم من أحد وينيو وولزنوم ينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينا غوربكو نتوونو يذكري دكتي أعرفون سونغا إيغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وبو وليرايو وكوكوا يكوا konna gye bali eyo bakiridde basirise buli muntu alindi lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwali mujja mu kifo kye tolina gwolabako tolina gwowuliza nti ali ku kino oba kiri teyini Allah subhanahu wa ta'ala bonna yabawummuza dda buli agenda atuuka eyo n'abeera ng'eyasiimayo ebiri ku nsi talinaako kyajulira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mubaagenda betwazikirizanga temunnabeerawo waliyo gw'owulirako olukwakwayo bonna ebyo gye yalaga oba waliyo gw'olabako nti alina ekintu gundi kyakoze n'eriiso lyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabawummuza naffe gye tulaga tujja kuwummula tukutukewo n'ebyensi ng'ebyensi tetulabako n'abaliko tebalina kye balaba kye tukola ate tebalina kye bawuliza bye tulisaba Allah tujje mu nsi nga tuli bakkiriza atuwonye ebibonerezo bye ate atuyingiza awali ejja naye awali okusaasira kwe. Amin.